kati Alani Skin ne Pallaso muve mu bintu by'obubadi. Obubadi mubuzannye ebbanga ddene busitanti tebikyanyuma. Ndiwo wanesaawe emu nina gyendagala leero nno gendako mu office. So by 9 something nja kuba nvaawo. Nenga Alani Skin ne Pallaso muve mu by'obubadi. Obubadi tebukyanyumirako ddala ebyo bisitanti bye mulimu. Muli kuba omuziki abantu babamanyire ku music. Nese obwo bubadi bwe mukola ki? Bwe muli mu kubanga nakalabidde ddala nti Alani Skin ne Pallaso muli mu bubadi. Kutunda concert ng'era bwe mukola. Ne kakati ekizibu kyokka kye mugenda ofuna mu bubadi. Nti society eyinza obutamanya nti muli mu bubadi bwammwe. Amuzanyo obubadi mutunde ki? Mutunde concert zammwe. Which is okay, kiyinza okuba kibakolera. Naye society wise kibalekawa. Ekyokubiri muvubuka gwe Alani Skin nzize nkubuulirira. Era nga nkunnyonnyola obulabo obuli mu kutambula n'egganga z'otambula nazo. Alani Skin emirundi mingi otambula n'abantu ab'enjawulo. Era bwe mbadde mpita yita ku TikTok mbaddeko ne mukwano gwange akola mu security nga tusharinga bu video bwo abantu bo nga beewera. Alani Skin w'amaanyi era bw'oba oyagala okuba mulamu tokwata kwa Alani Skin era bw'oba simanya Alani Skin abo abakuwaga Alani Skin bakulimba. Karakita gy'oyagala okuzimba n'ekkubo ly'okutte muganda wange Alani Skin mpuliriza ya bulabe. Kubanga abaggeto bayinza okutegeera. Abamu abafuga eggwanga lino bayinza obutakutegeera. Kyezo kyokka wendaba obuzibu. Wandibadde oli upcoming artist Alani Skin. Wandibadde okola erinnya mu butuufu erina okuba. Wandibadde ebiseera bino Alani Skin mpuliriza bulungi nga tebannakubira nduulu. Mumanyi waliwo abakubi b'enduulu mu bulamu we tuba tukola amannya wabeerawo abakuba enduulu. Waliwo aboogera amazima. Alani Skin ekiseera ky'olimu weetaaga mazima. Mu Uganda si gwe asoose okukola erinnya ate si gwe asembye. Ojja genda weeteekemu karakita eyo. Eyo gye nkulaba oyambadde egenda okuviirako obuzibu obw'amaanyi ennyo ate gw'olabika tonnabulaba. Alani Skin babuveko bw'oyagala okukoppa baakolanga ebintu ebyo kubanga eri yali Uganda yedda. Uganda y'olwaleero nzibumu. Abo abavubuka b'otambula nabo abakuwaga simanyi oyina baakanyama bagenda bakole fujjo. Alani Skin kankubuulire ery'ekkubo zzibu. Era tujja kubeera wano ojja kumbuulira. Nze abantu abayambadde karakita eyo bonna mbalabye abamu bafudde abala basibidde luzira. Eyo Alani Skin karakita gyoyagala okwambala. Asooka ye sipapa. Kati sipapa no yayinamu neeku ssente naye gwe toziyina. Naye yayinamu karakita eyo. Sibanya ghetto use, sibanya biki. Goyinza okuba tebajja kukkiriza kubeera nayo because ekizibu kyeyina ly'effujjo ly'ejja nalyo. Alani Skin weesonyiwe effujjo. Alani Skin kakkana. Ago ge mazima genkubuulira. Kakkanira ddala. Oyina video z'okola neŋŋamba nti oba omuvubuka ono weetaaga guidance. Erinnya ligenda kuleetera obuzibu. Buli wootambula n'abantu bangi effujjo lye bakola lidda ku ggwe. Kyekizibu ky'okutambula n'abayaga. Ojja kutambula abo abaana ojja kutambula nabo obateekemu omutima nti bakwataako bagende bakuba omuntu Alani Skin ojja kusibira luzira. Eryo effujjo mulyesonyiwe mulyesonyiire ddala.
Uganda efugibwa mateeka tetusobola kubeera waawo tutunule butunuzi ngeri yayagala ozimba empaya y'abayaga. We can't accept that. Okubeera omuyimbi tekikujjaako rule of law. Singa byali byabayaga naffe tubisobola. Nange tamale nsobola okufuna abasirikale ne bambala leeya bakuuma taata wange nenzija nenkola effujjo ku bantu. Nisi kisobola. Singa byali byabayaga bebekulu yanditambudde n'abameka. Naye atambula bwogu n'omusirikale we wa military. If you think Alan Skin oli w'amaanyi, you need the security right later. Obagambe nze Alan Skin ndi w'amaanyi neetaaga abakuumi. Deter from using criminals. Abo bavubuka benda babakwetoolodde abagenda nga bamanyiira abantu. Bagenda bakuba abantu. Simanya ba ghetto bondi ati bakitalo nnyo. You will be overwhelmed. Nkubuulira ebintu bino Alan Skin bakutaddeko amaaso. You will be overwhelmed. You should use this time to make a name rightly. Bw'oba oyagala kuba ow'akabi ng'owulira Alan Skin oyagala kuba ow'akabi, waliwo abaakabi be bakola. Abakabi tebakola fujjo. Kuba teri kirungi kiri mu fujjo. B'okolako effujjo basobola oddikolako ne weewuunya. Era weebaze Katonda nti effujjo okyalikola ku Pallaso. Weebaze Katonda nti obubadi bw'ozannya mukyabukola ku bayimbi bannammwe. Alan Skin ndabye abantu abalina karakita tebalina gye balaze. Ekyo amagezi nkuwaga buwanga muganda wange. Eno Uganda ekuba nnyo enduulu ne bagangasta. Gwe bagangasta bathaaga. Olabe we banaakuteeka. N'okubuuka obubuusi kabangali kye wakoze nti poliisi ekutte n'obuuka ku paatulo awabadde ofiira obabadde bajja kuba amasasi era tokiddangamu. N'ebyo byonna bivudde ku kikukuwaga kukukubira nduulu obuuka otya ku kabangali ya poliisi. Really you are running out of law. Poliisi ge mateeka constitutionally poliisi gye baagazeetinga okwata bamenyi b'amateeka kati obuuka otya kabangali ya poliisi. They have a right to kill you. They are ofuuse rebbo because you are running out of law. Oba butasoma oba amannya gabakutte oba enkwacco gye mulya n'enjaga. You can never do that again. Alan Skin bajja kukuba amasasi ne mu America bodduka ku poliisi oba ofuuse muyeekera kakati obudduse ku mateeka. Tokiddangamu Alan Skin kino nkikubuulira. Toddangamu okudduka ku kabangaliza poliisi. Abasajja bajja na order nti mukwate gundi. They have all omuntu aganti wobadde oddukira ki bw'oba poliisi ogireseeko bomu. Don't put Alan Skin wetadde mu firing line. Ogenda kulozire you are embarking on a dangerous path. Slowly by slowly nkulaba Alan Skin amalala gakkakanya. Okyali upcoming. Weetaaga ensi. Weetaaga abantu. Nkubuulira. Luli nakulaba bagamba wagenda n'okubakanyama. Luli wali oyagala kuba case. Muganda wange ekkubo ly'okutta ezzibu. Era bakulimba abakuwaga nkubuulira. Bakulimba abakuwaga. Tuli w'amaanyi. Alan Skin oli wa kitalo. Tetugenda kukkiriza kutambula na gange ezo zoyagala kutambula nazo. Tetugenda kukkiriza ng'ojja kumwa baakanyama. Ojjo maleka abantu ebirembe. You will live in the law. Mateeka mujja okubeera. Ensi y'Abannayuganda bonna. Ffe wano tulina ab'amaanyi nga baddokita. Sajoni ajjanjaba mitima mulago. Wano tulina bayinginiya abazimbye ebizimbe mu kibuga biwanvu nnyo nga Kingdom mu Kampala. Teri abamanyi. Kati gwoboze mulaiti. Nga Katonda akusaasidde Alan Skin n'ofuna abakwagala. N'ofuna abakukkiririzaamu. Live responsibly. That's what I can tell you. And you remember ojja kujjukira ebigambo bino. Kwa byolimu naffe twabifuna. Wano abakubi b'enduulu bangi. Naye abagamba ku nsobi zo batono. Kati kyekyo badde kikutwala ewa Pallaso. Kuzannya bubadi.
gwe buli wobeera wabeerawo chaos. Slowly by slowly, buli wobeera wabeerawo chaos. We are watching closely. One, we can't allow you to have gangs because we know it endangers innocent people. Ababana batambula n'obuso. Batambula n'obuso. Mugene mufumita abaana b'abandi ebiso mu ntale zammwe ez'ekisiru. If you want to fight Alan Skin, yitagwayagala okulwana naye mugende Nambole mwekube. But we cannot allow you to disrupt peace here. That's a no-go zone area. Because you're a musician into oli wakabi. What about Bobi Wine? Yetu na mukolerachi. Tali ye magerete yebase. He's living in Iro. Ne Bobi Wine yatuka isira nabanga karakita yobu yagate kyakola mu Uganda. The people who listen to your music are educated youth. Beba ulize nyimba zammwe. 80% of Ugandan youth are educated. Ebyo byekisiru bya ghetto mu bikomi eri emakindi. Mu bikomi eri, don't bring disorganization to this country. You live in Tulo. Police ekute oduka kabangali. Are you stupid? Are you normal? Otegeera. That alone is a message. That this is a rebel. Deter from using gangs. If you want security, write to police. Njana kuyambako okujitwale wa deputy IGP. I will help you. Necho tambule neba kanyama. You threaten. Because there's a threat. You have a security order which is not there by law. Ogenda kwere telebizibu gwe muvubuka gwe. You are indirectly becoming an enemy of yourself because of that character. Joyagala okwambala enzibwe ennyo. Kati wati Alan Skin otambula n'abantu ne bakuba abantu innocently mbu bakanyama. Bakanyama bali ludda wa security setting. Bakanyama bali ludda wa, where are they? The constitution has police, it has CMI, it has ISO. Where are the kanyamas? I always find the problem with these idiots. Abantu batudde mu bbaala ozene bakanyama bakuuma bali wa security setting. Where are they? Ask for security. If you are really important. Nete tujja kukiriza Alan Skin. We are not going to allow you to operate like that. We can't allow you. Mbalabye ku TikTok bu video bwokabwe mukoze. The courage to cause crime. Mwewerera muti omuntu. Nti Pallaso tugenda kukuba. Era Pallaso, that alone is a message to security. I can't wake up one morning nekola video nengati ngenda kutuusaako obulabe ku muntu. That alone, the urge, the courage to cause crime is crime itself. Bino byabasoma byenjogera ndabigambanga sipapa. Nze junior mpa advice for free. I'm in government, I know government operates. And I know small about security. No, mbufe tuli bakabi. Fe bakanyama ba Alan Skin. Ani aga which general sanctioned you to protect him? Don't be stupid. Bwemba mwagala amanya mugakozese bulungi. When everybody has a name. When buli omu wa amanyi mu ngeri ye. But what unifies us is the law. We can't allow anybody to play with the law. Where there is no law, we cannot be alive. There must be order. Tulabye abayimbi abamanyi, we have seen. Tulabye bakafeero. Tubalabye. Teri muyimbi mupya gwe tugenda kulaba. Balona dimayinja tubalabye kuba. We have seen it all. Kati ogenda yimba nyimba chize tawulirangako. Mwenna muyimba Luganda. Just interchanging words. But don't misuse those youth. Nina Alan Skin abavubuka beendaba. If you want to help those youth, go register with government. Ogaiba naye nkozewo foundation yegenda yamba bana ba ghetto. Don't give them false courage. Ebyo byenda bobo video we mukola. Fe tuli babondya, fe tuli bakabi. Gwe, if you want, nobody has monopoly over violence. Amantu abasirise by the way mu gwanga lino basobola okufuuka ekizibu ne weewuunya. I always tell people, don't think you control violence.
abantu basobola okufuuka ensolo tolaba nti Alan Skin oli mukubi wa bikonde kati waliwo ate abakubi b'emmundu mu ddakiika ezo oba mugenzi nze bino mbikubulya nalimbira byeko 2 minutes you are gone to heaven nga talwanye naawe taleekaanye nakujjamu ogwo omutima false heart false confidence. Who are you Alan Skin gwani yagala kuba koni. You are an upcoming artist, you are a younger man, you don't have money, live with it all. You bata kuyise togenda ukati wabadde kimache wa Pallaso. Obubadi bujja baleetera obuzibu. Kwa mujja kuzannya obubadi bwammwe, but people will interpret you badly. Teri muyimbi awanga alanga talina mpisa. You will die at an early age. You will die at an early age if you don't change your discipline. Ebintu byokka byoyogera. Waliwo Alan Skin interviews akola nanga akubiddwa. Nga talina kubyogera. Ebyo byogerebwa abantu batamanyikiddwa. Alan Skin soko okkirize kati oyina erinnya. Don't look for another name. Now you have it. Because tubadde tusobola kudiscussing akongo talina neza I'm giving advice for free. If you want to live here, respect everybody. Buli muna Uganda wanaagasa. Ati buli muna Uganda wa amaanyi. Kati bwoba oyagala kugezaako okutegeera. Nakula balulingo woninga omugenzi isima. Nengamba ati omuvubuka ono kale jeena agijjeewa. To even start warning. Who are you? I kindly I have talked to security, my security friends, and they will act. Now the military police yabakubye emiggo. Force will be met by force. Omuyimbi atayina mpisa tetukyamwetaaga mu kyasa kino. You are dealing with people who went to school. Yimbe nyimba zodda mu studio kuba music period. Ebyo obubadi mu biveemu. Tebikyatunda. Ne bw'olikola obubadi 10 nti olange concert zammwe. Ugandans will interpret you forcefully and they will not come. You have music. Kati gwe Pallaso lwaki wabadde omukuba? Pallaso, who gave you the powers to beat people here? Pallaso ani yakuwa obuyinza okuba abantu? You should also be arrested, Pallaso. What message are you sending to the younger people? That you, Pallaso, you have powers to beat people. Which law is that? Mu constitution ichi. Mweno mweba Pallaso mudemu ku magezi, let me tell you. Ebyo ebintu ebyekisiru bye mwekola akola singa temukyabikola. Okuba otyo omuntu mu kamera. Who are you? Oli jeno nga ne jeno tasola kikola. Ekizibu ebikolwa byammwe temumanyi impact gye bina ku society. That's the problem I have with you. Mukyeyisanga bayaga. Gwe Pallaso yagenda n'oyimbira kabaka. Kati ate gwe akuba abantu. Kati you grow up tosobola kukulako nuga nti naye kati nkuze. Kati abaana bato mubayigiriza ki? Muli balolo moddo mwefula balolo moddo. Mbu you are inspiration to people. You can't control your anger. Pallaso lwaki wamukubye. Nze ndi kuchiku. I don't know what Alan Skin did. That's not my crime to interpret. I'm not a lawyer. Why did you beat him up in cameras? Gwasinga obusungu wano Pallaso. Lwaki temwebulira, lwaki temukula, lwaki temufumiitiriza. Ne mubikwata ne mubiteeka ne ku TV. So kati buli omu alina obutakanya n'omuntu alina kuba mukube. Mumwayiga ebikonde ffe twayiga mundu. I was there in East headquarters learning how to use a gun. Kati nange njije AK-47 nzije mbakube. Oba lwaki amaanyi gabalimba? Oba lwaki muganya okula? Oba lwaki mwagala nnyo okuwolesa amaanyi nga temugayina? Obuvubuka lwaki bubasinziza amaanyi baanammwe? Eggwanga lya miliyoni 5. Jeno Muhoozi yakakuba mmeka mutabani wa president. Lwaki temuyigira ku ye? Jeno Muhoozi ku maanyi gayina. Ne kampu gye tutambula nayo nga tumunoonyeza akalu yali akubyani. Nobody. Nabeera ne mu kifo n'otamanya nti waali. Lwaki muganya okwebuulirira? Lwaki temusoma ekitabo kya Hamu? Lwaki temusoma ekitabo kya Hamu ne mwebuulirira bavubuka mmwe? Nze bikolwa byammwe oba mmwe muli mu bubaddi bwammwe. But what is the act to the ekikolwa ekyo ki impactinga kitya society? Wano baakuba omuntu amasasi
ensi yonna eri mu kwekuba amasasi because mu psychology ekikolwa bwe kikolwa tekikomaawo wokka. People emulate it and they kati goza lwaki Uganda yonna abantu beekuba amasasi. It's a psychological explanation. Ekintu ekiba buli omu akigezesa nega gundi nange yakuba gundi amasasi nange kanyende. That's the problem. Baserebu tebeyisa batyo. Baserebu tebeyisa batyo. To be a celebrity you must have common sense. To have a name nokola legacy. Abantu abamu mugenda kufa lady abamu abayimbi akyabasinga n'erinnya. Lady yo yafadde emyaka mingi bakuba ennyimba ze mu bbala abantu ne basanyuka. Don't put stupid things on media. Abantu babagoberera tulina abaana bataba bagoberera. When you act stupid, people emulate your stupidity. As a celebrity, you have a responsibility. What do you do into the camera? Tebukyakola. They call it social knowledge. Okujja mwengatto muzikiti tewali we bakisomesa. N'omusiru amanyi nti bw'otuuka muzikiti ojja mwengatto. N'ataasoma akimanyi. N'owa diguli akimanyi. And you beat up people. So which message are you sending? That Pallaso, you are above the law. Who told you? I found your brother chameleon. We always agree and we disagree with your brother. Nze sanga nnyo chameleon. Ne mugati wano mukulu wa chameleon sijja kuwagira. Indiscipline and violence tetubiwagira. They should be condemned national-wise. Because they are obuzibu webuva. Kati oyina omwana ali mu kisenyi eyalabye nga Pallaso akubala ni skin lera ajja kuba mukwano gwe. People who shape perception of a country as celebrity buli muzomo begutandikira mbaserebu. Baserebu begwanga batabaamu mpisa ne gwanga lifa. Ne gwanga lifa. Naye ekizibu tulina abantu ng'amannya g'abatomera butomezi tobula nga mulina bisitole ebyo nze nakulira kawempe mu nsi ezakula tosobola kubanga wakulira mu mbeera embi n'obaserebu tebakikkiriza era buli obunaku bwe bukyakulimu. To be a celebrity you must have come from a well-off family. Sike gemawanga kugeba ne kati mwe kati oyina alani skin yakulira mu ghetto aloza Uganda yonna ghetto. Bwaba ayogera oyinza ga mutabani wa Kabaka Jjonjo ninga tayina kyali just media ye muzimbye ne bamuwako omanya abantu kasita obateeka kusanyuka TV ne NBS baloza Uganda NBS. Uganda si media. This country is not ruled on social media. Ne omuntu nofunayo bu views asatu no kati mulaba ndi wa amanyi galiwa o controlling emundu meka. Kati mwe bamweyisa bwe mutyo bakano bo bakole batya. So this nonsense police CMI ate yoyiso yonjikiririzamu nnyo ya tata wange Katabazi yasomese week number intelligence akulembera iso a full week. I got a lot from that man. Era kati iso nje wekitibwa I know you are doing a good job. Era mutuyambe ne kuba biba Paris ki modo. Iso nawulidde bajiwadde Paris modo. Mali munyino okunteeka mu bintu ebyo naye sinalaba nga bwe mu binteekamu ebya Paris money. Sigera. So let everybody respect one another. Mostly the people who are in limelight. You are teachers, you are inspirationists, you are role models of so many young people. Don't act stupid. If somebody does know you, go to the police and report. Toyina buyinza kwata ku muntu n'omuwano. You don't have that right. Mutemunafuna mwe bantu babasiba. You haven't seen people who have lawyers. Ojazirikira mukomera gwe. Law is law. Okuba amasimu gaggwe yomanyi mu abamu ekibawaza muloza mu family zammwe zina connection. Kankubulire abalamuzi tebamanyi connections. Gendo buze ba minister b'amabaati.
waliwo minisita gwe manyi w'amaanyi yakuba amasimu ne gaggwayo nze ngomo zotegera bagenda musira gaggwayo amateeko gamanyi kiri kye full figure mwe kiyise okusiba abaana b'abandi full figure anani akusinga okuvuma just bantu nabo kwesiriwaza wano full figure wanvuma ddanti nyambala obutiiti simanya ndi musiyazi ntambula mbigula nze nga saakusiba neno ogenda osiba simpoke kubanga yakuteekako masini mbukubanga mbu yamulya. Which judge can listen to that nonsense? Some of these crimes are supposed to be sent out of court. Abantu baba beria. Do you have proof unti teberia? Hateze full figure na ankolachi. Yagenda nakubira bali balo yabembu banziguleko omusango. Gwe full figure gwe kankubulire. Let me tell you. Gwe nze tumanyi tontegeera gwe. Nze banti satisa ebyekisirusiru nze tamale banti satisa omanyi nzaani gwe. Do you know me? Have you ever taken time trouble to nze mwene yupinze nze kata alinyako mukomera drone zampitangako buyisi gwayagala kumanyira gwe nze nyingire komera like that ninga ne toy. If you are looking for people bemutisa, I'm not that caliber. I've seen it all. Kati ugenda kundopa wa mukulu kije statuka idiots okuta abana babantu abasiye toyagala tukogereko. Okay, Gandhi report me full figure, go to the police and gende wadde people ziguleko omusango. We see whom they will arrest. Don't start playing fulale here, playing idiocy. You think me I can keep quiet? Who are you to make me keep quiet? If I sit in meetings and I tell ministers that I don't agree with them, what about you nonsense? Kamanyira akabajudde Mirundi Jr. Era kati waliwo meetings ebata champitamu nagate mukayita because I speak my mind and I tell them, you know what, honorable members, I think me that will not work. Yes, because that's why I went to school, to give guidance to society. Kati gwataso muntu isatiso otya mba I should keep quiet. Who are you, son of a nankan? Is I talk. Even the people in this country na itoko gomanyira iva abazibera ko zino nina office zentu kamne banga bane junior twakulabye nokati bane nono na yandaba. So you can't come and play stupid on me. If you're looking for people to play stupid, I'm not part of that class. Nze junior antians era bola banga antidde manye ekintu kyamaanyi. Nze if you see me ngankankan, just know nze bango bakema kerere. I'm the only student who has ever slapped a lecturer. People are serious. People no, don't play fulale on me. When I'm in the back, don't cause chaos there. Gendo jikolere walala. Kati solo kuba mubala alanisikeni najja naba bayagabe. When I'm still there ne bangambo mbonveo. What we to yulira mu gwanga lino luyanga n'obusongo bokotte. Look, can this happen in modern day Uganda, that a saga is moving with stupid people abatasoma and threatening society and security is there? Obitega kuba migu mubakwate matwale ku military police boze barracks, and you still even have the courage to go on TikTok that Pallaso tugenda kutta, Pallaso tugenda kukuba ngamwe bani temuddamu kukola bintu ebya kisirusiru nammwe mwagala nnyo bintu byo bawana nsinaano gwenja kuwaana eyali abawaana yavaawo dereti omugenzi yabawaana waana ebyo ebyekisiru mi ono truth kwe tujja otambulira ku mazima weza iwahu ohu saba bintu bya kisirusiru tusiba otya Doni Asia. Kati Doni Asia ayina ki ekimusibya luyale yena Doni Asia tategeera kati lwaki yeyita Doni nga talina sente kati oyo mumalira kamanyigo fulufigo balwaki totegeera natuma bajjo ne fulufigo oganye okwebulirira owoza simanya bavuma omwana wo fe wakatuvuma bimeka wanzivola dda nteeka wali n'okwata mamange n'omuvuma neera nakangubi era twakwesonyiwa ne tugaa ti wange yoyo nakangubi waffe kalategwe lwaki osiba abalala
Law is law. Before you go to law, you must have clean hands. Now it also again a mateka nga ate nawe oli muzzi wa misango. Njagala kati nakoma okola live yani ya hamu anai. Aba judiciary aba DFCU temujja kubba hamu. Ekyo kyo mbabuulira mazima. Live eyo nyenda gikola nti mbabuulire batya abasajja bano ebagala okubba hamu. Hamu went to the law. Hamu yagenda mu mateeka daga banka emubba. Kati bali awo bali mu befu tyanka bano batonejje no oli n'agira ati temujja kutiisa bantu omuntu we muba mumubbye n'agenda mu mateeka ate kati mutandika batya nammwe ate okutandika okwagala nnyini okufutyanka omusango. Kati Hamu mwali mwagala agendewa. Hamu mugagga nnyo naye temumubba bwe mutyo. Nemujja setezeko akawunti. Guno omusango gugenda ku shakinga judiciary. Let us see. Obadde ddala tukyalina judiciary wano mu Uganda. Mulekera mwenamu okutiita ebyabagwira wano. Munaasita aloopeko. Buli wolopa abagwira nga invisible hand ejja. Kati mukodo mwa president Kalugira akola ki musango ogwo. Oba munkuba amasasi mugankube. Nere tugenda bakkiriza kubba Hamu nammwe. Simanya DTB Diamond Trust Bank. Mujja kuseteza omusajja ku account nga temumugamba. Koti yasooka lega Hamu mutuufu. Choka eri koti teyogera ku butya Hamu eri koti bye yasala. Nene mutiti byabagwire gwanga liringa lyabagwira. Economy enaterera etya nga ba investor bafete tuba protecting. Hamu mutuufu mwamubba. Ne kubanga nyini bank eyo bamutya. Mbuyandiro pye bwati. Tusobola byandulinga Hamu munna mateeka. He went to the law. Kati omunenyo otyo genda mateeka. Mwagala agende wa musabo. Omusajja nabagamba ne tukole bank yaffe nga banansi abana ba investor but wa interest zamani tebabyagala. Kwa boba they prefer to work with bali abafere. Sati zonna ze bakola mu banking system bazitwala waabwe. Nsiche taina banka yayi. Banka je tusigaze yaffe ye centenary. Alina yene emikono gyabali abagundi. Noka tugenda tereza economy nga banking system etagala. Banka zisiba zigwencha neggulo. Governor akola coach. Egwanga terina governor. Namwe mulimba nnyo mufutyansa nnyo ba investor baffe. Hamu employing abantu emitwalo 4. Yatudde mu heart of economy. Mujja mutukuba abazungu simanya abayindi. Newe munayimba added value muyimba added value nga temukoze byammwe. Ensizo nazikulakulanye kukuma ba investor bano ba investor baliwo bano ba foreign investor banyunyusi. Investor atazimba yo wadde dwaliro ku society. Singa buli investor jano musoka muwa ku kakulizo nti society gizimbire dwaliro singa tulina amalwaliro ameka. Wano president mu covid yamala bega yirira Coca-Cola nezireta milioni 10 simanya bano ne baleta 10 lwachi mulinda covid company eziri mu Uganda. Singa buli company etuzimbira yo Coca-Cola no tuzimbira ye dwaliro. Pepsi no tuzimbira ye dwaliro. Mwemwe ndane mutuzimbira ye dwaliro. Singa Uganda ina malwaliro ameka. Kwa mu covid mwatu agati company musobola okutuwa sente. Coca-Cola yatuwa obukadde 10. Obazi nazo zaalagawa. Ne sente ze twasonda mu covid zaddawa. Basige no tulekuka anaye ebibuuzo ebyo nabyo ndeka obyebuuza. So temujja kubba amisi. Don't interfere with law. Ekikyamu kiba kikyamu. Ne bw'okisigako batya. You stole the man. Musajja azimbye ekisaawe single handedly. Ekyamu ekyenambole ekibalemye. Mbwamu tajja kusobola nakyo bilioni 5.9 takizimbye takimaze. Yakoza agro processing company egendo take added value. Singa Uganda yaina bahamu 10. Singa Uganda yaina bahamu 5. Nze natya amiso oyo. Hamu n'otuula naye eddakiika 2 obwongo kwalowooleza. Oba megabytes meka. Ate Hamu yasooka gaggawala mu mutima nga tannagaggawala.
era mukatabo ke hamu kyasingo somesa mindset. To be rich is a mindset. Kati okwato hamu omuto myaka 37, the pioneer of the next generation in the business. Musiba Dubai abaye walabu babayambeki mwifucho gati ba investor bafe bano betuyina leka tubakwate bulungi kwa banka zo zibba abantu nebo ogezaako lopa nga zegatta tetujja kuola because they know what they're doing. Kati ba government ki abantu we balopa mateeka ate ne mwagala mu bafuti yankire mateeka ni muderi Dubai simanya added value kati added value munamukolera Dubai hamu kyabagamba kye kituufu mu supporting agro processing gundi ya jazimbye ekyechuma nga kitekera kaba na Uganda added value hideni bigende ebweru ne president datu kogende Dubai nga mutute mazzi na asujju mutute bogoya. The only thing we are exporting in this country, chitu chimucho ka violence, kutwala maje monsendali. Oyo amusinga mumuwuliriza nnyo. Is the vision, is the pioneer of a generation transformation of the economy. Is our own. Munawuliza lecture mbazungu for how long? Babu mwatandise dano banyiza. Katete lyebisiyaga mwabadde mu yisali yaki. Speaker yuyo bakoneddemu tojja kulinnya mu America atete mujja gendayo mutuletera buletezi bizibu gwoba speaker wako ogenda mu America nze tamale nakowa mu America agenda asale visa zitulagewa katugamba abasiyazi be basinga babbi b'amabaati speaker ngabwe wakoze teeka lyebisiyaga namwe ababba amabaati namwe mwekolere teeka mwesibe parliament webe ekola nnyo lwaki temwekendeeza emisaala ebyetteeka nga terijjanga muwakula entalo ezitali zammwe. We are doing bad on international community era muwagalira eggwanga era mulitwala era balikuba Abamerika musobola okuwangula European Union kasete munazijjawa just excitement mukifo ky'okukulwanisa corruption muli mu bya kisiru parliament nemala ennaku eteesa ku basiyazi agabbiga amabaati weegali abantu bali eyo bali mu kubba sente za nguudo NSSF nga temubakwatanga speaker on madam speaker where are the criminals of NSSF egwanga we lyafira trillions zizo kezi neunisa kweno parliament bakirenye bintu ebyekisiru kati babo kati marriage bill na yejja mumuna abera mu bintu bya sex buli kiseera abana Uganda bagala mutese ku minimum wage sente mekomu na Uganda za inotandikibwa okusasulwako abana Uganda bagala mwongeze sente za malwaliro enguudo mbi mu kibuga kyonna enguudo zonna zirimu ebituli bali mu kuwakula ntalo n'abasiyazi munaabawangula. Will you defeat them? You are making the ordinary Uganda to suffer. Kati omuzungu mwine banja lya sente mekange eggwanga buli muna Uganda bamubanje million yemu n'ekitundu kati bafanda bamwe kati ate muba just egoism. Can you fight Europeanism? Nga ne Putin Ukraine bali mukuba whereby Russia ne ye ina kumikwano. Russia has the Arabs. It is slowly bypassing sanctions. Mwina mikwano chi Uganda inajiriwa. Muve mu bintu bya egoism. Omuzungu temusobola mulwanisa ne mumalako. We are still a third world country. That's the truth. Nigwanga mujadire televizibu. Ngolo za Uganda yesinga ba Christianism munsi yonna. Yesinga zigana. Yesinga zi Nigeria. Yesinga population. Bitu musoke mwasesinge. There is no way. Why do you wage war with whites at this time when our economy etagala?
This is a time when our education system eri mukutagala. You are waging war with the funders. Kati mwe mukyayagala obuyinza mmwe ani abaloga. Namwe mufosenga Napoleon entalo muzibala bubi. Don't antagonize Americans. Eri Somalia bali mu kutukuba. You are still antagonizing whites. I don't know. Wamukoyo fuga I don't know. Waliwo ebintu byenda banenewunya nga just egoism. Africa ekyafugibwa abazungu. Like it or not, the Europeans will manage beba chali to play. Abawala bubayine set repetitive. They still take instructions from Europe. Kati gwe Uganda oli third world o in economy ya simanya 45 trillion zize mu dollar okaba amaziga. Oli kuba funders. Hamutu wabazozewo if people have decided to play sex, where does that concern the state of Uganda? Oba tubulidwa byakola oba we have lost banne today my ideology. We know what is the priority. The priority of this country is not homosexuality. People want good hospitals. People want their children to acquire good education. Tuition yeyongere makerere every year. Students can no longer pay tuition. Those are the things we should talk about. In the parliament. No sanga parliament number. Erimukutesa kubasias. Inze nebango ba mu America. For us, we still want to travel to the US. And me, I'm not going to help you to fight Europeans. I still have a future in this country. It's a charity motto. You want me to be blacklisted? Speaker Anita Among, you have eaten enough. You have traveled to the US. What about me, an ordinary Ugandan? Bwendwala andagewa. Abantu balwadde basukali, abantu balwadde ba cancer, entegala liva bweru, obujjanja babufunira bweru. Have you looked at them before you take your egoism? Imperialism namwe mwagala mweraga nti Uganda we muli. We are third world country accept. We should operate between international law. Aze nabi bagamba. Ngera munzita. Kill me if you want to kill me, but me I will not keep quiet. Have a nice day. Anybody who is there who wants to kill me, come. Nze Tamara will not be intimidated to talk about my country. This is my country. I have to talk about these policies. But together with American embassy, but tell them try after 30 years. I don't have any war with you Europeans. I'm still young. About to fuga bakadi. Bote bali chibatwa nze bingi nnyo bikyantwala yo. Musajja sinatambula. I haven't even traveled. Siri nyanga ko mu America. I have not gone to Britain. You are bringing dubious laws to annoy Europeans. Nange mberemu. So mwebasiya zimwe. If you want to play sex, gotta play your sex. It's none of my business. I can't fight wars I'm going to lose. Silwana ntalo zenyenda kuwangulwa. Can't be stupid to that extent. Mwabaka ba parliament mwagaga walada. Speaker mugaga. Nze Mirundi Jr. I have just started life. So have a nice day. The war between international law, civilian. I can't fight international law. Can't fight Americans. Can't fight British. No banange. Njabayamba kubirala. I will support this government mumioga. Policy model. Operation where separation, I will support you. But yokuranisa abazungu ku international rights. Silly part. We meet next time. Video eno jamu ebyamagezi ebikuyambe bitakuzimba bireke. Sibuli kyenjogedde nti kirimu amagezi. Kitegeera? Sibuli kyenjogedde nti kyamagezi. Jamu ebitakola ki? Junior Alan Skin will beat you up. Are you sure? Let me pray that he has that capacity. That's okay. Gwanga nti Alan Skin ajja kunnumba nkube. Kansaboba ina capacity. You see one thing and the capacity to do what you want are two different things. Okwagala, n'okuba n'obusobozi byanjawulo. Oyinza okwagala okunnumba naye nga obusobozi tobuyina.
So let me pray that mwaba muwana, you'll have sense in your heads and you sit Aran skin down. Mumutegeze, this is now a modern country. Thugs no longer rule this country. If you want a name, you must live responsibly. Understand that we have seen so many musicians who are more powerful than you. Moving with the thugs will not help you. You will cause problems to yourself. Because we can't allow a situation where a person has the thugs, where the person is moving with the group and they're endangering people and their property. That's the first role of the UPDF, to protect people and their property. If you want to cause trouble, if you want to be a criminal, read what happened to the other people. Today, they had the money. You don't have. You have cameras. And you young people, simanya muli ba ghetto, teri kye bayita ghetto. Uganda yonna ghetto kisinziira ani alaba. You can still utilize what you have and you become the best in this country. Don't use ghetto. Ghetto is just a place. Manya abantu abava mu ghetto basula munyonyo. So buli omu ayogere gye yava. Nze nakukulira mu kikomera. Kati ojja kunzita olwekyo. Because I grew up from an organized home. So I should be killed. Don't be stupid.